Bannayuganda balina omuze gw'okugeya naddala nga bagenze mu kuziika naye ndowooza bukyanga bannayuganda bageya okufa kwa jjajja wa Kasuku kwabasaze anti oli mu kulaba awo munnange ebyendya byo babikoleddeko ddala bulungi abamu baalidde ne ku mugaati ekyayi okitegeera nno omukwano kaakati Kasuku ne w'omulaba abadde ng'ajeregajerega abantu munnange ate jjajjaawo abadde yakolamu nga woli mu kulaba akatambi ako kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna Pastor Bugembe akiguddeko senga Asidi wuno avuddeyo n'abeera ng'amutabukira amugambe bannange emyaka gikugendako wasa katubeere nga tubikuwa Bugembe atambulira mu bantu aba Yes. abagagga azini abali b'enkwe owulira abavubuka abanyirira abatototo alina n'abawala abatototo Bugembe has a type. Yes. Linda ko Bugembe kasobole. Numiza gwako. Wembuliza Pastor waffe abaana bafa bagwawa n'awasaddi Pastor Bugembe tukubanja omukazi Omusajja at least isn't Pastor Bugembe in his 40s 40s. atuzeeki okuwasa ssebo tukubajja mu mbaawo kasowole tukubajja mu mbaawo bw'obeera tosobola senga abuuza Uganda jangu owasize e Bulaaya okuwasiza e Bulaaya ndooza mu kutegere bannange tetumuyinaako awasize buli waayagala wonna ne China asobola nange nadiba waddemba okujja Nampasa ambuulira enjiri sirabika bubi yakoma wano omuwala we UK akola mu bakadde yakoma wa ne Malaya Zettaki naye nga senga tukyebuuza Pastor bino ebikongo byali waliwo bino ebikongo ebikongo gweso ebikongo yabizina n'azina ne maama waabyo ne bba waabyo nange naye nga kyetwebuuza Pastor abadde amanya by'omukulu Kongo kale wasa omukongo ate munange gwe ababuulira enjiri naye bottom line is olina okuwasa yagala awo penge mpandiike ki nga tukyali ewasenga Asidi munnange aleese bwino Abannayuganda mwenna abandaba ndiko okubategeeza mbuno senga kula namaali mu kampu gantuuseeko dda abaana bamulengedde mu kampu yezo nagamba musiyazi yes abaana bamundeetedde ng'ali mu kampu yagambye musiyazi yafunye yaganoonya mpapula yeewaddeyo yasiikinze asylum ne bbaawe ejjumba nejjumba nagamba musiyaga nejjumba naye yeewaddeyo nagweddeko kko nemugamba kati bale kubuuza ani yali bbaawe agamba agenda kuwa yali eni sikini bwe banaamumma empapula nadda bajja tegera waki ku kyeyo waliwo emyaka egitajja ku kyeyo aliyeni sikini anaamuddawa nga yaguwaayiriza bajja tegera waliwo emyaka egitajja ku kyeyo bajja kubuuza senga kula nnama ne jumba bagenda batya ku asayira mu mazima kwegyo emyaka balinamu ettooke lye baakuba balinamu ettooke lye baakuba balina soka kudduka balina muso ekyo n'ekirwadde kya so tekiriiyo ekirwadde ekyo tekiriyo naye nga abaana bamuleese mu kampu bagambye oyo abalimba ali mu kampu bufumbo bwa Rwasa ne Nash Global bwasasise kati kkiriza tubeere ng'ate ne bino tubikuwa Nash Global in my analysis Nash Global fala ate takkiriza mbuno fala
bwatyo yagenda nga agenze okukuula bajjo n'amaliriza nga bajjo amukudde n'amuzaalamu n'omwana n'ava ku bajjo nga tannagenda wa Lwasa yafumba ewa Henry Mwangi omutegedde Henry Mwangi jukira Henry Mwangi bamusoma mbu Kasowoli Siona aliapomulia na akana. Alia promoting Bianca. Aulira. Kabianza tegera lwachi. Alia promoting ani? Bianca. Era nga tanna nga akimanyi bulungi Henry Mwanje wa birangirangi. Olwaveeyo n'agenda ewa Lwasa abawala abagenda ewa Lwasa bagenda abamanyi Lwasa akyalinamu ku ssente nga bagenze mumukuula balowooza mbu Lwasa fala Lwasa si fala era akugambye yamuteeka mu loodi okumala ennaku 4 weyamala n'amuleetewo wenga lwaki akupangisa expense ey'okupangisiriza asasulenga lwetya akuleeta awo emmere gyagula okulya ewaka naawe gy'ogenda okulyako ate nga akuzina ate nga yeggwe agifumba Lwasa bagamba ne Balista Timombo yagumala ne Abdumulasi kati Nashigulo ajja alowooza azze kubba Lwasa jjukira Uncle Lwasa mufere teri muntu asinga kunnyonnyola mukazi mu nsi muno nga mufere Nashigulo naye nno munnange tatudde akyagenda mu maaso n'okuba nti nate asabula Lwasa okitegeera nno mukwano byama ku byama tetwagala kulisaawo katubeere nga tubikuwa oyo Lwasa soba bano mukazi atafuka oyo ayina kantu kali bwe kati nga ka baby era abeerawo ku nkyabali mwenna mukimanyi abeerawo ku nkyabali abeerawo kunywa amazzi g'abakazi osobola obeera n'eneegi emyezi gyonna ng'oli mukalu nga bw'ayogera abamumanyi mumumanyi ye kyekyamunywesanga enkali yange ey'okumakya buli lunaku nga ngamba gimutere mu kabaketi lwagira n'agula akagina ateeta akagiraasi akatangaala mugenda batekali omukinabiro kyekyamunywesanga enkali yange ey'okumakya musajja okweraguza kuliko aba basawo boogendako bakugamba ki nyonyesanga ey'okumakya n'omasa amazzi ekisajja ne mayi kitegeera nakabawana amaziga nga bakinnemesa ne ngamba ngenda nakyo nga simanyi tingenda mu ntaana Lwasa talina muka wala abeera mu nnyumba Lwasa afuluma mu nnyumba ssaawa zibeeranga 8 kuba jjukira yeebaka misana ekiro kye yeebaka n'akomawo ku ssaawa nga 2 ku 4 asibamu nga yeebase azuuka nga ku 8 n'agenda emakindye n'asabiriza mutala ku mutala abantu ab'emakindye mukimanyi abantu bonna mukimanyi mwenna mukimanyi Lwasa alina ekivuka kyakola ne bagenda nga bayimiriza emmotoka emu emunyonyo buziga nga basaba 10 ku 10 abantu basaba basobola okwogera wano asabiriza busabiriza talina wadde wajja nnusu 5 era namugamba obeerawo te nga tolina wadde omuzigo gw'osobola okusolooza nti gwe guno obeerawo otya n'angamba mami bibiina emintu bizibu nnyo naye sente tugenda kufuna tubadde tujja kupapaazi bababuulire oba ne badajjanga sente mu nsawo oba ku ssimu tubadde tugaje tugenda lwaki madde kwata video kuba sente zange bawadde mba omusajja omukozesa buli kyenjagala kuba mbadde nsasulanga sente zange bwe kiri Nashigulo linako Lwasa talina yadde omuzigo gwasolooza gwakonkona bw'ati tagulina n'ebintu byasigazanga eby'obugagga ndowooza ennyumba zirimu abakazi ate tezirina byapa naye Lwasa wa kyekyo biki bye weetoolodde singa unali kuliko yadde 10 waliyogedde wagambye mbwe Dubai njagala kubiva kumukuma ebintu byonna bya Zaya Sama nabyo lwaki kilipo yasoose wagambye kasukwaji iwe n'okole ey'okubiri lwaki Sister Nash onyewo sitawo naawe tonesibaako kuba wali onnebase ko tompita sisita
Kati nashigula kyole kyetagisa. Lwaki wampita sisita? Oli X. Ikukoze ekize nava nawe mustawo. Njagala abantu batandika okutira bannaabwe amannya. Mbojjamu kuba paka ku ttaka. Nja kukola kino. Njagala obikole ng'omanye ebikolobero byo Lwasa. Lwasa sana ne gavumenti n'ekwetooloola. Okimanyi bulungi. Oli muzibu nnyo naye by'otankula tobimanyi. Kesi za Golodi zonna ozimanyi ne gy'omutereka nvaako. Nkyayagala obulamu. Saagala ontuge butuzi. Nvaako. Nze ndeka. I have a lot to say. Nagambye sobola okulanga okunyumya ku mbozi yo ne male ennaku 3 oba wiiki nga njogera ku ggwe. Nalongo simu zo nziraba na buli kimu naye Lwasa ave ku baana b'abandi aleke omuntu bw'agenda agende. Nasha abantu bemwakona bali wakati. Twabasasula. Twabakona ne babeerayo ndowooza nga mu wiiki emu ne batubajjanjaba n'enkiri yalinga bbiiru. N'engenda ne nzijjayo n'emmotoka yange. Kye yakola kyali kimu genda kulambula abantu abo gye baali ewaka n'angamba embeera gye baali ng'agala kulaba family ekizibu kibikyeyo byage naga n'abangamba family enzirabye na buli kimu kyali kati tukoze tutya tewali ssente n'enjiya ssente n'ensasula abantu ne mbajjanjaba buli omu n'awona era nabakolanga ku simu muli bulungi ne kiggwa emmotoka n'essuka n'ebeera ku poliisi bamala owona nabo ne mmala ne poliisi nga n'ensasula ssente n'envayo n'ekwata alina kigala kyakanikiramu wali ekabuusu. Omusajja yakutyobodde nnyo Nash. Oli mutuufu onyiige yakutyobodde nnyo. Yabadde asobola osirika obusirisi n'akwesonyiwa. Asirike kuba ebyokwogera nina bingi ate bisinga namukwatanga vidiyo. Abuza X wange nze mba ne bu vidiyo. Lili Pazo Wuna yanukudde Zari. Jukira ntino Zari yavuddeyo nalyo kagamba saagala ba TikToker akuba nti nate banziika bwe naabanga nfudde. Kaakati Lili Pazo Wuna ayina kyagambye Zari. Mwegendereze ennyimbe tuzaawule. Waliwo olumbe lw'abatikitooka ne bashosolite. Babayita baali basosolite. So Zari bw'oba atugobye okuziika basosolite bano bajja kuziika. Tujja kujja ku sayidi ya Shakitu. Basosolite bano. Zari si sosolite. Aresta kivu. Shakitu muganda. Akasuku muwadde omuzinga gwa wisi anywe atamiire awo muzebiro omunyarwanda muleseewo ali eri emmanju nsize naye so kasuku tetulina bingi byamukola byamuga. Ensonga z'omwana owa Dr. Shai munange tezinnaggwa kubanga paka kati munange n'enteekateeka z'okuziika omwana tezinnaba kuba nti nate zitegeerekeka. Okitegeera nno mukwano naye nga mugetufunyeeko galaga nti famire egambye nti singa ono talabikako olunaku olwaleero bwe bagenda kubeera ng'ate bakozesa force oba nga babiyingizaamu poliisi ge mawulire getulinga getufunye ate erudda eyo. Wabula kkiriza tubeere nga tukwa ku Calvin Kayanja ayina kyagamba wano. Wowulirira bino ab'embalala bawuniikiridde. Musajja mukulu bw'afiiriddwa omwana n'akweka omulambo. Abakungubaza abakedde mu maka ge n'abaasuzeewo nga balinda omulambo. Abalanga butamudduukirira mu kaseera we yeetaagiranga obuyambi okutwala omwana we mu mawanga agasobola okumujjanjaba. Musajja mukulu ono akyalumye n'ogw'engulu nti ye waakweziikira omulambo gwe n'abo abamubeereddewo nga yeetaaga obuyambi. Era benjogeddeko nabo abamuli okumpi baŋŋambye mbategeeze nti mulekeraawo okwagala emirambo. Abantu badaaga mulaba ne babalaajanira nga muli kye. Wenjogerere keesi mwaguze dda ezigenda okuliisa abantu mwazifunye dda naye omusajja abadde alaajanira kuno nti bannanga omwana wange njagala kumutwala India neetaagayo ku ssente bwe ziti nga muli kye. Abakweseeko omulambo n'abalangira obusiru n'akamanyiiro n'agamba no mugende munoonyeze simpase zammwe ewa nnyoko n'obuziga bwe mukaaba obw'ekirogo si ku mwana we. Omwana we amanya abamubeereddewo n'abo abaamudduukirira nga yeetaaga obulamu. Bwe muba mwalemererwa okumuyamba ebituufu nga Katonda amuwummuzza omwana obulwadde bumututte tewaliwo kibaddusa supiidi mu maka ge
agambye mukakkane mukole byonna bye mwagala ebyammwe musigale ku mirimu nga buli lunaku bwe mugibaddeko akaseera bwe kanaaba katuuse ajja kujja n'abantu abatuufu abamubeereddewo baziike omulambo gwabwe badde ku byabwe ate n'omufiirwa ebengeddawo mu bujjuvu nga n'akantu ng'ojja bwe ntandika okunyumya ku ebyo omugenzi mba simuwadde kitiibwa so mbadde nzala tuconcentrating ennyo okufa kwa jjajja waffe omulungi gwe tubadde twagala nze jjajja wa Kasuku saafuna mukisa mulabako naye yamunyumyangako nnyo ebintu byenzijukira omugenzi tatange yali ng'akyali mulamu yayogerangako ne jjajja wa Kasuku oyo so ate okudda mu bya tukwatagana gundi nze sina gwe sitakwatagana naye jasi wakwaba mawulire munfuna bubi nenze buli omu nkwatagana naye ate buli omu mwagala kwa ffenna mu nsi tetulina kulaba bintu ango y'emu oluusi ekati omuntu afuna ebizibu omuntu ali mu kkomera omuntu afiiriddwa kinkakatako okukola ki okubaawo bambi okumusaasira kanga kya buntu kati abo bonna abateekawo ebyo ndowooza mu kiseera kino tebiyamba nga munnaffe yafiiriddwa bwete tamudde obadde mulabi mulungi walakwekuumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba